Mukama yeebazibwe zize okuba nga nziramu ebirooto byammwe bye mwatadde mu comment ze Brother Steven ne bagiyita Chosen Generation. Katusabe tutandikirewo, tulina birooto bingi olwaleero ebyokuba nga tukavalinga. Mwe mutukuvu atukulembere, mwe mutukuvu tukoola jangu nga ngenda okuba nga nzivundula ebirooto bino jangu aba bivundula. Nsaba Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mutukuvu ojje otuwe omwoyo w'amagezi okumanya n'okutegeera omwoyo okubikkulirwa tusobole okuba nga tutegeera amakulu g'ebirooto bino mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amina. Ndandise nena Musisi Silvia agambye ndoota njera ewaffe ne wa taata muto ayire waabwe ne wa taata muto nga bwe nakoze video ekwatagana ku kwera oba tonaba kugira bagenda ogirabe. Si mpanvu nnyo ng'eno ekwatagana ku kwera, so twongera okuba nga tutunula ebyoto bino ebyokwera, twongera okuba nga tunnyonnyoka. Ekikulu kya kyane eno okuba nga oyiga okuba nga ovundula ebirooto byo, si kuvundula ebirooto kyokka wabula okuba nga osooka okwevundula ebirooto byo. So twongera okwefasayizinga okuba nga ati olaba video eziwererako ddala almost zonna so okuba nga oyiga ebirooto ng'ebyo tusobola okwetegeeramu. Kota ng'oyera ewammwe mukwano gwe kuba kwegayirira ku lw'ennyumba y'ewammwe, olaba ne taata muto, in fact the entire family. Wabeerawo oluusi emyoyo emibi nga manyi tulina by'ekikaalu baali simanya biki abamu ina bacwezi biki, naye twayingira mu Yesu ez'endagaano zonna tozifuluma. Kati n'ennyumba y'ewammwe eyinza okuba nga ekyakwatiddwa, kati bino byonna byolaba olina okuba nga weegayira ku lw'ebyo. Ebiseera bisinga Katonda gw'osinza aba n'amateeka ge g'oba olina okuba nga ogoberera. Kakati n'emizimu nagyo bw'oba nga oli mu ndagaano nagyo olina amateeka g'ogoberera wethu okimanyi oba tokimanyi. Bw'obeera ng'oli mu ndagaano n'omwoyo gw'obwenzi ojja kwenda. Bw'oba ng'oli mu lubaalo ojja kwekanga ng'oli mu busamize. Mukama yeebazibwe. Oba oyagala oba toyagala olina obbigondera. Kakati naffe mu Katonda bye tukola, so wandiba nga waliyo amaanyi amabi agafugire wammweyo, nga waliyo n'ebikolwa ebibi ebikontana ne Katonda, ne Mukama Katonda agala laga ekisa kye, ayagala okuba nga yeeraga gwe kitangaala gwe munnyo Mukama gw'alonze okuba nga omanifestinga ekitiibwa kye. So wegayire ku lw'ennyumba y'ewammwe. Ekyoto kino bangi bakiweereza, so bwe mba ng'ekyo sikizzeemu naye nga naye walooto olaba oyera ewammwe ojja kuba ng'omanya nti kisigala kyekimu mukwano gwange. Betty Auma, praise God brother. What about okulota nga you're slashing the bush or the forest? Thanks. Okulota nga olaba osaawa, oli osaawa ekibira, osaawa ensiko. Ekyoto kino nakyo kisinziira exactly wa gy'osaawa. Emikwano wa gy'osaawa kintu kikulu, gy'osaawa ofaanana watya, by'osaawa byo bivaayo tebivaayo. Ezo na details oba ozeetaaga okutegeera amakulu g'ekirooto. Nawe oba olota nga osaawa, Mukama Katonda aba akulaga waliwo by'olina okuba nga working on ku bulamu bwo. Kisinziira emikwano wa gy'osaawa. Oba nga osaawa wammwe nakyogeddeko dda, oba nga osaawa ku kkanisa, osaawa wa kintu kikulu nnyo. Olabeka nga olaba osaawa busaayi, oli mu kusaawa, Mukama Katonda aba akulaga nti weetaaga okuba nga oconcentratinga mu nsi ey'omwoyo, waliwo ebyetaaga okuba nga ojja mu bulamu bwo. You need to work on your salvation. Bible egamba study to show yourself approved, a workmate that does not need to be ashamed, that truly divides the word of truth. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. That means obulokozi buno bwe tulina, you have to be working on it. Tokkiriza bukkiriza Yesu n'oddawo kutuula nedda. Olina okuba nga okula mu nsi ey'omwoyo n'ova ku babebi abanywa amata n'okula. So mu process eyo mwe tubanga tubaako bye tujja mu bulamu bwaffe, buli ngana embi omulabe sitaani gy'aba yasiga, buli kyonna ekibi ky'aba yasiga mu ffe, byono kasasiro gw'olaba ng'osaawa ebyo ebabiri mu bulamu bwo. Again, Onomisani, Amelet. Again, I dreamed taking out clothes outside, but I was in our old house. Okay, ngono agamba yalose nga afulumya engoye enkadde naye mu nnyumba yaabwe eri eki enkadde. Endowooza baagivaamu, kakati ate alaba yabadde afulumya engoye nga gyali eyo. Nawe kino ekyoto kino kikiikirira ki? Mukwano gwe Mukama Katonda akulaga nti weetaaga okuba nga weeyambula omuntu omukadde. Jjukira obulokozi buno waliwo ekyambalo kye twambala eky'obutuukirivu, naye ng'okwambala ekyambalo eky'obutuukirivu kitegeeza olina okweyambula obutali butuukirivu, olina okweyambula omuntu omuki, oli omuntu w'omukadde. So mu kyoto nga kino kyolina okuba nga okola okuba nga otuna ebintu ebikadde by'okyakola nga tebigenda wamu na bulokozi bwaffe, amawulire amalungi oba endagaano empya Mukama waffe gye twayingiramu. So olina okuba nga weekolamu omulimu onoonye biki ebikadde by'obadde otambuliramu byolina okuba nga ovaamu.
bwaba nga relationships olina okuba nga ozikyusa mukwano gwange, ogende ne healthy relationships ezigenda naffe. Mukama yeebaza nnyo. So weeyambula omuntu omukadde, bw'oba tolina kyolaba buuza Omwoyo Mutukuvu. Waliwo ebintu ebibeera mu bulamu bwaffe nga tetubiraba, nga tetubikola ki, nga n'omuntu tebwayogera, oyinza obutabiraba, naye Omwoyo Mutukuvu ali very smart, kyayogera abakikakasa ate era kyayogera abakiraba. So omubuuza bw'oba nga Omwoyo Mutukuvu nze nga ndaba buli kimu kigenda bulungi, sina kye ndaba, abajja kukubuulira. So olina okuba nga weeyambula omuntu omukadde, zize engoye enkadde ziwalabye nga ofulumye okuva mu nnyumba enkadde. Lydia Nakaziba. Praise God, nze naloota nga nsiimuula ennyumba floor ya waggulu nga mpeesa omwana, wabaddewo omusajja n'ayiwa amazzi mbu ejja kutukula bulungi. It hurted me because bikooya, era amazzi gagenze mpaka ku floor eya wansi ng'era nina okulongoosa, but it was hard for me to calm down because the steps were wet. The steps became wet and I feared to fall down with my baby. In the same dream, myself at the church, I saw myself at the church serving food to babies. Please help me, Brother Stephen. Kitaffe yayose ekirooto nga weesa omwana we nga ali mu kulongoosa nga atuuse waggulu ne wajja omusajja n'ayiwa amazzi ne gagenda mpaka wansi, kitegeeza nga alina okugalongoosaawo mpaka wansi, naye nga bimukooya ate n'amadaala gatandise okuseerera kuba bayiyeeko amazzi ng'ate atya okukkirira wansi kuba yadde aweesa omwana ng'omwana ayinza okugwa. Agambye ekyoto kye kimu n'aloota nga ali mu kuba nga agabira abaana emmere ku kkanisa. Katandike ne wansi. Okay, katandike waggulu. Okuloota nga obadde olongoosa wantu obutajja n'akwongera emirimu emirala, kintu kino kitegeeza ki? Ebiseera ebisinga mukwano gwange Mukama bakulaga omubi sitaani yakola ebyo. Omubi sitaani yakola ki? Yakola ebyo, yayonoona, yajja okuzikiriza emirimu gya Katonda. Naddala ng'olaba ng'ennyumba yabadde erongooseddwa bulungi ate n'akwongera emirimu mpaka eno yonna wansi. Ndaba sitaani yakola gino emigugu bwe giti, yakutika omugugu guno. Wabula bwe kiba nga kyabadde kya bulungi nga gwe weetamiddwa naye nga mutuufu wadde weetaaga okuba nga oddamu okuba nga olongoosa ennyumba, ekyo mukwano gwange oba olina okuba nga oyongeramu amaanyi mu ngeri gy'oba nga osabamu n'okwegayirira. Bate banga bakutise mugugu mulala ng'omaze okulongoosa, n'olaba nga onajja n'ayiwaayiwa amazzi yonna gy'olongoosezza kukooya, manya nti wabeerawo omulabe sitaani byali mu kuba nga akola behind you. And walabye nga fuse wet nga otya n'okutya okukkirira wansi because wadde oyinza n'okugwa. Omwana gwabadde olina ku mugongo, omwana akiikira obulokozi bwo. Si buli mwana gw'oloota emikwano. Sometimes okubeera ng'olina omwana kitegeeza kubeera na Mukama waffe Yesu, mwana wa Katonda. Kati omwana gw'olina ebiseera ebisinga bulokozi bwo. So bino omulabe sitaani byajja akola mu bulamu bwo, kyendowooza nti intention yabyo yakuba nga bikusuula. That's why walabye nga amadaala gali wet nga olina okuba nga singa teweegendeeza oba olina okugwa. So omulabe sitaani obutegotego bwaleeta ne burden zaleeta ku bulamu bwo, maybe ku workplace oba wonna abiritedde kubanga akusuula akujje mu mwoyo. Regarding ky'okuba nga osavinga abaana emmere, nkyogerako nnyo kuba kuweereza, nga nikyo olina okuba nga okola ku nsonga y'okuweereza eno, kubanga obuuza Omwoyo Mutukuvu exactly wa olina okuweereza. Oluusi kibeera very direct nga kwegayirira ku lw'abaana, oluusi wabeerawo office Omwoyo Mutukuvu gy'aba akuwadde specifically okuba nga omuweereza eri eyo. Viola Kagwa. Again, praise God, chosen generation, and God bless you, Brother Stephen. Nze naloota nga nsaawa ku ssomero gye nasomera primary. Twali bangi naye nga nze bagambye nti nzayire ddala okutuuka wansi. Okay, wali wanyirira nga nsaawa. What does it mean, Brother Stephen? Thank you for the good work. I hope you will answer me today. Yes, I will. Yes, I will. Asafoni yote ekirooto nga ali ku ssomero gy'asomera naye nga ali mu kusaawa. Bali bantu bangi naye ye bamusembako essira yasinga okuba nga asaayire ddala. Gambye wali wanyirira naye abuuza kitegeeza ki mukwano gwange. Ekyoto kino ekyokuba nga osaawa ku ssomero gye wasomera kiyinza okutambulirako n'obusibe. Obusibe era tebisinga ebyokudda ku busomero bwe wasomerako mukwano gwange, ebiseera ebisinga bubeera biki busibe. Waliwo obusibe naye bwetaaga kuba nga weegayirira Mukama Katonda ajja kuba nga
akujjayo okuyita mu kwegayirira kama ajja kubanga akujjayo buno busibe mukwano gwange. So saawa kwegayirira nakola n'olutalo ojja kubanga ovaayo olaba ate gubasimbyeko n'essira gubasimbyeko n'essira mukwegayirira omutukuvu ajja kwongera okubanga kuwa instructions and will make everything very clear to you. Yonkuba temwigire walinga omutukuvu wayogera oyinza oba osabira ebintu n'omutukuvu n'abaako instructions zakuwa omutukuvu instructions zakuwa kukuba okusumululwako si nsonga bati you think what you have been told. No, omutukuvu instructions zakuwa mumbeera okusumululwako. Ozamula mu Bayibuli Mukama waffe Yesu bantu bangi beyawonya naye oyinza okulaba abantu nga balina obulwadde bwe bumu naye nabo instructions za njawulo. Abagenga abamu yabakwata nku nabawonya abalala n'abagamba mugende mwerage eri bakabona bawonera mu kkubo. Abalwadde abamu Yesu yabawonya abamu bawoneranga waka ku kigambo kye abamu bakomanga ku kyambalo. So buli muntu yenna yawonanga okusinziira ku Mwoyo Mutukuvu n'okukkiriza kwe ng'omuntu. So kikulu nnyo nnyo kitegeera nti Mutukuvu abaako instruction gigoberere. Tekuli linnya ndowooza linnya lya password yennyini. Agambye praise God, I'm Oliver. Okay, Oliver. Oliver science okuwuliza. I'm Oliver. I am in 40 days. Ali mukusaba na kusiiba. Prayers and fasting in Saudi. Obambi. Naye okuva lwe najja ndoota nnyo nga ndi mu kyalo kyewaffe oba kasomero ke nasomera. Musoma nsaba ndina mu kusiiba nga nsaba Mukama annunule naye ndoota nnyo ebyo. Nsomba nyamba kuba be blessed in Jesus name. Okay, amina. Loza mulaba ono ebirooto byaloota byonna bya busibe naye nga Mukama Katonda yamuyamba nasobola okuba nga atuuka e Saudi naye ebirooto byonna byaloota biragira ddala busibe bwereera. Ali mu nnaku ana ng'ali mu kuba nga asaba ng'ayegayirira Katonda okuba nga amununula. N'ebiseera ebisinga ebintu by'okuloota bino ebirooto by'okudda bikiremera wabeerawo endagaano eziba zikyakutte ku kintu ekyo. Sometimes bisobola n'okubeera nga ddogo nga libaakola okuba nga tova mu kifo oba okuba nga ebyo gy'ogenze ovaayo nga tolina kyofunyeemu nga byonna bikuyisa buyisi muki mu ngalo. So ekyokukola kiri ki? Oba ng'osabidde ekintu kyonna ne kiremera mu bulamu bwo, it is better you ask the Holy Spirit lwaki embeera eno eremeddewo, era n'omubuuza mu Mutukuvu era nina kukola ki embeera eno okuvaawo nga ddanga weegayiridde osabye osibiremu embeera tekola ki tevaawo. Obuuza Omwoyo Mutukuvu, Omutukuvu abajja kuwa instruction oba olwosa akubuulira exact ewa endagaano eno weekyakwatidde otannaba kuba ng'otuuka. Naye nga kino ebiseera ebisinga n'okwekebera ng'omuntu aba musiiba naye nga musiibira mu bunafu. Osaba kituufu naye ng'ebintu by'osiiba olaba by'osiiba okola nga si bya Bwakatonda. Ennaku z'oba osaze okuyingira mu kusaana okusiba ziba za nnaku za kweyawula. Those are holidays. Nga buli nti holiday teba kukola. Bana babeera mu holiday teba bakusoma. Ziba nnaku ntukuvu holiday nga Christmas n'ennaku endala Easter ziba holiday ziba nnaku zayawulibwa. Olwolangira okusaba n'okusiba obulangiridde ennaku ez'okwawulibwa zibeera holy mu maaso go ne Katonda wo. So byonna by'okola mu nnaku ezo by'oba olina okuba ng'okola nga weeyawudde ne Katonda wo. So ng'oli mu nnaku ana weeyawulire ddala. Mukama waffe yasabira mu ddungu ennaku ana tatanywa ne yeeyawulira ddala completely. Sigamye nti va ku mulimu gwo naye ffe okulaba ng'ebintu byonna by'olaba bya Bwakatonda, osoma Bayibuli, osaba ebirala byonna bijjeeko amaaso fokasinge. Omuntu gwagenda kukuyamba mukwano gwange. Ekyo olina okwekebera kubanga ebiseera ebisinga okuloota ng'odda mu kyalo buli kaseera kitambulirako omwoyo w'okudda emabega nga sigamba nti oba mizimu gye gikubasuubinga naye nga n'obunafu ng'omuntu ng'oli munafu mu nsi ey'omwoyo osobola nga olota ekyoto kino buli kaseera. Muhindo. Praise God, I dreamed while cleaning my uncle's house. Kuno kuba kwegayira kulwe myoyo egive okojjeeyo kiba girina kasasiro we zireeta mu nnyumba. So olina okuba nga weegayirira ku lw'ennyumba eno, beera nga weegayirira mukwano gwange ku lwa nnyumba eno. Anko oba otegeeza muganda wa mama wo kiba emyoyo giba egikojja giba gikoze nga stampe. So beera nga weegayirira ku lw'ennyumba eyo specifically ku lw'omuntu Omukama gw'akulaze ku lw'ennyumba ye. And most of the times wabeerawo obuzibu biba bigenda okujja Mukama nanoonya. Manyi mu nsi eno Mukama Katonda Eva abeera n'omuntu gw'alonda nga yawakinga over family. Manyi ng'ebiseera ebisinga wali tonaba nakulokoka naye nga waliyo omuntu gwe mumanyi nti bw'aloota ekintu kyetuukirira nga aseera mulokole nga manyi nti ono omuntu bw'aloota ekirooto ebiseera ebisinga kituukirira.
so kati gwaliwo gwe mulokola aliwo gwalaba museeyo omwoyo so biranga wegayira kulwa maka ago osazeemu n'omulabisitaani byonna bya programming yes nyumba gikirindinge bw'oba ng'olina kasasiro ena bw'omanyi abamumanyi nti era ennyumba mutuufu kino ekizibu kyeyitamu oluusi polygamy oluusi balinamu ndwadde wala oluusi n'ebizibu specifically bimanyi nti kati eno yo byefeesinga otandikira ku ebyo Atim Mase President Musomba naloota nga njera ewaka ekyokulota ng'oyera ewaka nakyogeddeko video gye nakoze ey'okulota ng'oyera nakyogeddeko mukwano gwange yonna gy'oba oyera Mukama Katonda gy'aba akugamba okwegayirira oba olina okuba nga weegayirira so nja kulifaalinga oddeyo wakinge bulungi video gye nakoze kwatagana kukwera otankwera kitegeeza kiba Brother Steven ojja kuba ng'oyongera okuba nga obikkulibwa ku nsonga eno so buli mulina aloota ng'olina wooyera manya mukwano gwange kinogedde kyekyo kuba kwegayirira ku lw'ekifo ekyo yes Niwasaasira Sharon yagamba atya someone was sweeping as making my business dirty. Kakati Sharon yabadde agamba nti omuntu omu yabadde ayera ninga ndowooza byayera bikyafuwaza bizinesi ye oba yabadde ayera ninga kasasira afuumuuka ng'adda mu bizinesi ye ng'akyafuwaza bizinesi ye okay oli ayera ninga byayera either bizawuwo oba mpewo yebireeta oba nkasasira ddawuwo naye ng'akyafuwaza bizinesi yo manya mukwano gwagwe omuntu oyo ebiseera ebisinga aba pollutinga omulimu gwo omuntu yenna ayera akasasiro ng'adda mu bizinesi yo aba pollutinga omulimu gwo kukikwatagana ku pollution y'omulimu kati kambaye ekyokulabirako omuntu ayinza okugendaeyo mukola bizinesi emu n'agenda masawo n'atandika okweraguza nti wagundi okayi wagenda bakasitoma nange njagala mikisa wajjajja muwanga nabanga pollutinga ani asinga okukola nti mulokole gundi leeta kino ne kino so yaba pollutinga omulimu gy'emikono gyo sometimes obutasobola kwogerera bubi sometimes kisinzira engeri gy'atanishinga mu bizinesi yo oba omutegedde you have to be careful with that person si wakulangira naye muteeka amaaso ga Katonda n'osaba n'osazaamu na buli kimu kyali mu kukola Bayibuli egamba ate ekyakuwanyisa kiwesedda gyo ekigenda kukola ki kulaba mukisa kitegeeza nti bwenga buli mwana wa Katonda olina okuba nga owangula mu buli mbeera yonna so ekyokukola beera ng'olivasinga emirimu gyombi gyonna gy'akoze okupollutinga emirimu gyo Hadija Kirabo Praise God Brother Steven webale kunyiikira bambi otuyambye nnyo webale kusiima ogambye naye leero nange nziraamu okay naloota nga ndi n'omukyala ne tutuuka in a place like olujja ne twera naye ebbali waliwo eggplant and jackfruit bwe twamala okwera ne tutuuka mu kifo nga waliwo abalokole bangi kati nze neewuunya lwaki abalokole bali in that place kyokka bo nga tebafaayo then I leave that place naye I came with one eggplant biringanya I forgot the jackfruit kati a child like 8 years brought to me enduli ya jackfruit which I had forgot thanks kale staff gambi yalose ekirooto nga bali mu kwera ne babaako bwe balaga ne basanga abalokole nga bangi kyoto kino abalokole bano bwe basanze bwe babadde mu kifo nga kiri appropriate nga kiri inappropriate nga si kifo kirungi nga weewuunya lwaki bali mu kifo ekyo naye nga si kirungi ekyo kirala waliwo okubanga weewuunya ng'obasanze busanze bali mu byabwe ne weewuunya ekyo nakyo kiba kirala so kyoto nyitegeeza mukwano gwe kubanga weegayirira kubanga oyimirira mu kukola ki mu kwegayirira eggplant ebiseera ebisinga zino green zitambulirako nnyo okusaba na kusiiba bwebanga oyineemu lwa lunaku lumu kyalowooza lunaku lumu lwolina okuba nga oyingiramu lw'okusaba na kusiiba kwegayirira Katonda simanyi kiwali osabira but bwe kiba nga abalokole ekifo kibaddemu tekyasi ekirungi Mukama agamba don't fall for everything
as long as nti branded balokole. Don't fall for everything, okay? Enduli ya ffene ekiikira omukisa okuva mu ekyo ky'olina okuba ng'okola. Enduli ya ffene gye bakuleetera gye obadde weerabidde kyavaamu omukisa ogw'amaanyi. So mu kwera kwe kwegayirira kunoonya Katonda okuba nga weetukuza n'okwegayirira okutambula wamu naye genda kukuviiramu okuba nga okwata ku kyolina okuba nga okola ki, okwata ku byonna bibadde waluuzinga okuba nga bikomawo eri obulamu bwo. Ono ffene gwadde walese mala n'omufuna. Ffene atambulirako omukisa. Nakola video ekwatagana ku ffene abatannaba kugiraba. Teeka mu YouTube channel Kulota Ffene Kitegeeza Ki by Brother Steven, ojja kuba nga olaba video eyo. Oba ng'olina ekintu kyonna ky'oloose, it is better n'ogenda mu YouTube n'oteekamu ky'oloose n'obuuza okweza videos n'olondamu eyaffe n'olaba, kiri better. N'okubeera wano ng'olaba videos buli kaseera nakyo kiri better kubanga ajja kuyamba nnyo. Si buli kaseera ojja kufuna chance y'okukebera, si buli kaseera ojja kuba n'obudde obw'okunoonyereza. So buli kyoto kyandize ne kikusanga ng'otegeera ekyokukola. Princess Jenny: Praise God, Brother Steven. I dreamt I was sweeping. When I finished my part, I went on sweeping for my co-worker part. I swept half. My madam, she was not at home, but she came back. She opened the gate and realized that I was sweeping for my co-worker, and I said to myself, what? I'm not the one who's supposed to sweep here. What does it mean, brother? But in real life, we sweep separate parts. I'm in Dubai, thanks. So sitavye basically yalose kiroto nga ali mu kwera nayire uwe n'amalirizaawo n'agenda n'ayambako mukwano gwe. Kati mukama we yagenza okujja nga ali mu kwera, mukwano gwe alina okuba nga ayera naye ne yeebuuza ngenda mugamba nti asinze nina okwera wano bukeeke nga bwatika kya waggulu. Ne mu buliwo buli omu alina kwera bibye, buli omu alina ejja alina okwera, buli omu alina paati ye, buli omu alina emirimu gye. Manye ebintu ebimu Mukama Katonda bituwanga magezi. So kyendowooza nti mukama wo ku mulimu aba tayagala okola ekintu nga kino, Mukama Katonda bagamba gondera mukama wo kyakugamba ky'oba okola, buli kyakugaana tokikola. Kino tekiri ku kyakwera kyokka, naye bwe kibanga mukama wo takukkiriza kubanga okola emirimu gy'omulala, kola egigyo. Bwabanga takukkiriza ekyo kyonna mukama wo kyatakukkiriza kukola, mukama ayagala obe ng'ogondera mukama wo okole exactly ky'olina okuba ng'okola ekisanyusa mukama wo. Nkiddamu bwabanga mukama wo talina buzibu gwe okumaliriza mirimu gyonna oyambako omulala, it is very fine. Ne bwabanga akirinako obuzibu, then do exactly mukama wo kyayagala okole, ekyo kyokka kyagala okuba nga okola ki, okola. Otherwise nebeera warning mukwano gwange. Nasongo Joan: Praise God, Brother Steven. I'm new on this channel, but I have a question. Highlight me on dreams about washing utensils, clothing, mopping, plus cleaning latrines and toilets. Thanks. Nasobola gambye tumubuulire ku birooto mupya wano. Kubera tebikwatagana kuwoza ebintu, kuwoza ngoye, kusimula nnyumba, kuyoza toilet. Toilet nja gikolera ndowooza video yayo kuba ebyo biwanvu ebya toilet, but nja kukola kyekitegeeza generally buli kimu ky'oweereza wano. Okay? Generally okuwoza ebintu kuba kwegayirira. Ebyo ebintu by'omunyumba byolaba bino bikopo biki, kuba kwegayirira ku lwa nnyumba, ku lw'amaka muba oyozeza ebintu ebyo. Probably ab'ewaka, family yo ebiseera ebisinga kuwoza bino ebintu by'ewaka bino, bikopo, masowaani biki, kizira gy'obyoleza. Ekyengoye okyagenda video gye nakola Kulota Engoye Kitegeeza Ki by Brother Steven, eri detailed bulungi mpanvu nzo butasobola bimalayo, but engoye okuzooza nakwo kubeera kwegayirira na kwetukuza. Regarding ky'okumusimula ennyumba kye kimu ne kino kyetwogerako olunaku olwaleero kuba kwegayirira kisinziira. Ojja kuddaala video y'ennyumba, kisinziire ennyumba gy'oli mu kubanga olongoosa. Toilet naye kikira kwenenya, so bino byonna byakwenenya, kwetukuza, kwegayirira byonna. Ne then specifications zisinziira ku ngeri kirooto gye kiba kifaananyeemu sister waffe Joan. Okay? Ono mise Namubiri Grace. Namubiri Grace tuweereza naye eyo mu group ya Chosen y'omu ku ba admin baffe.
Mukama yebaze banaye kubanga tunaba kujoininga group zaffe za WhatsApp jangu oyiga okuweereza Katonda. Ono mukyala Mukama Katonda amukozemu omulimu ogw'amaanyi n'ogw'olaba, mukazi wa buvunaanyizibwa. So tuweerezaamu naye. So kebera mu comment mulimu ennamba y'essimu, comment esooka waggulu bw'ogenda mu comment section mulimu ennamba y'essimu. Tuweereze message kwa ennamba tuyagala kujoininga WhatsApp group. Tuweereza kirooto bannange, weereza ku message jjawo joininga group, then tujja tuweereza link. Abasinga muweereza ku birooto ne muyomba. Mukama yeebazibwe. Abikono tufuna obudde butono nnyo ddala naye tubukozesa okuba nga tubaweereza b'emikono. So temuyomba bannange, WhatsApp erikujja mungi naye singa kisoboka nandibadde nzira byoto byammwe byonna ku WhatsApp, naye we are trying our best, naye tetusobola b'emikwano. Sister of Grace agambye atya, thank you so much for your good work. Okulota nga njera naye nga empewo wind ezaayo kasasiro gye mmaze okwera. What does it mean? May God bless you abundantly. Ndabika nakyogeddeko emabega kaawo, okulota nga olaba oyera naye nga empewo ezaayo kasasiro emabega, kitegeeza nti mukwano gwange byoyera tebivaawo, waliwo amaanyi g'omubi. Bayibuli egamba mu Yokaana 10:10 Sitaani yajja okubba, okutta n'okukola kino okuzikiriza, ne Yesu yajja ffe tube n'obulamu. So waliwo amaanyi g'omubi, empewo gy'olaba ekomyawo kasasiro, eyagala okuba nga ekomyawo ebintu ebibi mu bulamu bwo. Okay? So tulina okwebuuza evaawa, amaanyi gano gavaawa, gakomyawo byennyonja bye tebivaawo, gavaawa? N'okubuuza omwoyo Omutukuvu akulage. Naye nga eventually omulabe bw'atyo alwana naye tajja kuwangula. Sigala mu maaso ga Katonda, sigala ng'omunoonya. Bijja kuvaawo. Obanga olina kyolaba kyonna ekikusiro ng'ekikuza emabega, ekyo Mukama kyabayogerako, kyekiba ky'oba oddiringa nakyo. Bw'oba tolina kyo Omutukuvu akubikkulire, naye nga manya nti kino kiraga nti byogezako kuba nga ojja mu maaso ga Katonda olamanya ate agaba kuba nga bikomyawo mu bulamu bwo ebikadde. Sunny phone stores. Praise God, young. I dreamt when my father clean home. He cleans very good. Okay, eno yalose nga kitaawe ali mu kuba nga ayonja ennyumba, naye ng'agamba nti ennyumba eno yagiyonjeza bulungi nnyo ddala. Eno recording ky'okuba nga kitaawe ayonja ennyumba, ebisinga kitaawe okuyonja ennyumba kiikirira Mukama Katonda. Nabagamba nti Mukama Katonda ebiseera ebisinga akozesa bazadde baffe. Oluusi akozesa musumba wo, oluusi akozesa church member, prayer partner, muganda wo. So olina okubeera careful mu kirooto kino kuba n'emyoyo nagyo oluusi nagyo gyambala ebifaananyi ebyo, kati si buli kaseera. Okay? But mu mbeera ng'eno Mukama akulaga nti ali mu kuyonja. Wadde nga twenenya maaso ga Katonda, wadde nga mbagamba twetukuze, naye byonna bikolebwa Katonda. Bwe weenenya Katonda yakunaaza, yakutukuza. Gwe noba weenenya n'engeri yakunaaza n'omusaayi gwa Yesu n'akutukuza. So regarding ku kino ekyoto Mukama Katonda abaalaga nti ali mu kubanga ina kasasiro gwajja mu bulamu bwo. So si kirooto kibi n'akamu. Kisakye Joyce agamba praise God brother, thanks for the good work. Nze naloota nga nina ennyumba gye ndi mu kweramu munda, naye nga nene ate nga sigimanyi. Nagirootako nenyimirira mu kwegayirira, nenziramu nendoota nga mwenkola nga njoza ebintu, naye kaakati nazzeemu nengiroota nga ndaba sisita wange eyafiirwa baawe nga mwali ng'afukamidde ng'akaaba. Naye we yabadde afukamidde nga waliwo ekinnya nga baayiwamu amata, miliki. Ne basimbamu n'amafumu. Ne muganda wange omulala nga mwali ne bbaawe nga bali mu kulya muceere rice, nga ndi mu kwera
ndi mukwera munda, bibi wange najja naŋŋamba maama ndoose nga bankuba amasasi guns, naye tegankutte. Ne mugamba fukamira tusabe Mukama ajja kutuwanguza. Help me brother, may God bless you. Okay, kati ekyo temukiwulira. Sister Valuse alw'ennyumba gy'aloota. Ennyumba agamba tagimanyi, naye ennyumba eno agiroota nnyo. Ate kaakati wuuno aloota mwakola, alooteddemu sisita we. Ennyumba erimu ekinnya, ate ekinnya bayiwamu amata, mulimu amafumu. Sisita we agambye yafiirwako bbaawe, ate yagenza okulaba nga ne sisita we omulala ne bbaawe bali mu nnyumba eyo. Yabadde akyali munda ayera. Ate omwana we najja namugamba maama bankubye amasasi naye tegankutte, ko ye munne fukamira tusabe Mukama ajja tuwanguza. Kati mukwano gwange ennyumba gy'oloota eyo oba ekawalo kye baakola baleka babasibira mwenna nga famire, gwe ne basisita bo nga bw'olaba nti nawe mu nnyumba eyo mwoli, gwe ne basisita bo akawalo kye babakola probably bateeka okuba nga lwe yabaloga, mwenna n'abasibira mu eyo ennyumba gy'olaba. Okay, tasobola giroota nnyo naye ogamba togimanyi. So kyolina okuba ng'okola ng'okuba eddogo. Bayibuli egenda mu Kubala 23:23 eddogo erikirayiri, Luka 10:19 amaanyi n'obuyinza byatuweebwa. Then Isaaya 14:17 teri kyakulwanyisa ky'osedda gye tukigenda kukola kyekulaba mukisa. Mukama yeebazibwe. So ebyokulwanyisa bibiri amaanyi ga Katonda ogalina, ogenda kuba ng'owangula lino ddogo lyennyini eno gye bakkwatira. Kati ennyumba olina kulwana kuvaayo, olina kulwana bulwanyi n'okuvaayo nakugyayo baganda bo. Olaba bali mu maziga, bali mu busibe, era gyagenda okulaba nga waliwo obusibe obubatambulirako, bali mu busibe. Ate ndowooza bitambulirako nsonga za bufumbo. Oli yafiirwako bbaawe, kati ono ne bbaawe bali mu maziga. Bali maziga badde bakola ki? Badde bafukamidde nga bakaaba. Okay, badde bakola ki? Anyway, so bonna bali mu gundi y'emu awo. Ate n'omwana we naye mulaba mutwaliddemu okuluta nga bakuba amasasi. Ndowooza yakola vidiyo ekwatagana ku masasi naye nga ebiseera ebisinga libeera ddogo still. Libeera ddogo naye byonna tewali kigenda kubawangula mutabani we tegamukutte, but still olina okuba ng'ozikiriza eddogo eryo. Mukama Katonda agenda kukuwanguza. Nawo ebintu nga binene abasinga bibatiisa, naye temulina kutya olw'ensonga nti ffe tulwanira ku sayidi eri beta. Tusinga abalogo, omulogo asituka n'ava mu nnyumba ye n'agenda nawe saddaaka ne bamutuma bamutumye n'abiwayo, osigala mu nnyumba yo mwolwanira. Omulogo bw'alaba eno tebikoze n'azunga nadda eno nadda eri, aluzinga ssente, aluzinga obudde, aluzinga otulo, ate n'osigala ng'omuwangudde. So tewali kyakweraliikirira, ogenda kuba ng'owangula. Naye saba Katonda agenda kuba ng'akuggyayo, ojja kuba obujulizi. Tulinze wano obujulizi bwo mu linnya erya Yesu. Matib Fahad. Matib Fahad yagamba ati praise God brother Stephen, I always dream when I am sweeping our house in the village. It was very dirty, but physically that house is no more because we shifted. Brother, be blessed. Mr. Fahad yalose ng'ali mu kwera ennyumba naye ng'ennyumba yasenguka. Ennyumba yasenguka. Nedda baasenguka ennyumba baagivaamu, baagiviiramu ddala eno ennyumba nkadde. Nokyolina okuba ng'okola kubanga weegayirira ku ndagaano, kubanga walimu egikusika egyagala okuza emabega, but these are always attached to ancestral powers. Kalondoozi abaagala okwesika okuba nga akola kyakuza emabega. Kyolina okuba ng'okola kuyimirira okuteeka ebikadde byonna byolaba nga kino kyo tekitambula na Katonda, byonna byekutulireko ddala. Olwa n'olutalo okw'omwoyo guno okujja kulondoola kalondoozi, olowooza lwano omusaayi, okulondoola buli kantu konna. Weegayirire ojja kuba ng'owangula. Muganda waffe Fahad Scovia Afono agambye thank you brother Stephen, I got a dream sweeping my boss's house and my boss paid us money 20k and turned back and paid us 50 UAE dirhams, but I dipped the dream. Bambi bw'atategeeza ki dipped.
sibitegedde bulungi. Okay, bulota nga obadde oli mukwera boosi wo n'akuwa ssente n'akwongera n'endala. Kino kiraga mukisa mukwano gwange okuva mu kwegayirira. Ebiseera ebisinga Mukama akozesa babboosi baffe mu birooto to represent him. Okay, so guno gulaga mukisa okuva mu kubanga oyimiridde mu kwegayirira. Obanga olimpya subscribing okone kade bona kikola ekyo ojja kubanga ofuna notification buli video yonna gye tuba tukola wano, ojja banga ofuna notification. So subscribing okone kade bane musharinge ojja wano kyolina okusooka okukola kwe kubanga likinga obubaka buno kibuyambeko okubanga butambula. So kusharinga video zaffe ze tukola gyomala gyo sharinga WhatsApp group yo oba n'abantu abalala bakwetoolodde nabo bafuna omukisa okubanga bategeera amakulu g'ebirooto byabwe. Kino kye kimu ku birooto ebisinga okubeera common kumpi buli muntu n'akiroota. Kama akozesa nnyo okwera okubanga abaako byatu bikulira. So kikulu nnyo okubanga osharinga obubaka buno abantu babutegeere. Jole Ntekaniza linyazibu Jole Ntekaniza. Nze naloota nga njera ennyumba ya boosi wange n'ekirala kwera ng'oyera ennyumba ya boosi okuba kwegayirira ku lw'amaka ago. Kuba kwegayirira ku lw'amaka ago nze nkyogera, ndowooza kati ebirooto by'okwera byonna mubitegedde, tewali kye mutategedde. Ekyoto kyonna ky'oba nga totegedde just olina kumanya kikitegeeza n'osooka ogatta ekyo n'okitegeera. Kasita omanya nti okwera kutegeeza ki, kujjawo kasasiro, tujjawo tutya kasasiro, kuyita mu kwegayirira, kuyita mu kwenenya, n'olyoka ogatta ekyoto kyo bulungi n'okitegeera. So ogambye olota ng'oyera ennyumba ya boosi wo, Bayibuli egamba bwe tuyingiranga ekibuga tukisabire emirembe, bwe kinabanga n'emirembe naffe tunabeeranga n'emirembe. Ensonga lwaki Mukama Katonda oluusi akulaga weegere ku nnyumba ya boosi wo kubanga wabeerawo emirembe naawe obeera n'emirembe. Boosi wo abeera nga musanyufu naawe ojja kubeera musanyufu. Ogambye n'ekirala ndoose nga ndi mu main road ninze emmotoka taxi nejja ng'ejjudde naye mu maaso wabaddeyo driver asitudde omwana omulala. Atudde n'aŋŋamba nti jjawo oyo omusitule otuule awo, ate nga nsitudde emigaati ne donati. Avuga bw'aseerera kitegeeza ki? Ate nga nsitudde emigaati, wadde ositudde emigaati ne donati oba driver? Kubanga bagante wano nga ate nsitudde emigaati ne donati. Wadde oyinde emmotoka nga ositudde emigaati ne donati oba driver oba ggwe, but kino ekyoto kiraga bukulembeze. Kino ekyoto kiraga buweereza. Kuno oba olina okusabira buweereza. Ebiseera ebisinga okuba nga ogenda kulinnya emmotoka, oluusi oyinza okuba ng'oyingidde mu kifo ng'oli mupya oba mu buweereza oba ki oba mu kanisa n'ota ekyoto nga kino, Mukama Katonda bakka mukulembeze musabire. Wakati wuno awavuga aseerera atiise kabindo. So kino kyabakulembeze oba olina kusabira bukulembeze. Ebiseera ebisinga baba baweereza ba Katonda oba olina okuba nga okola ki, oyimiranga weegayirira. So obuuza Mukama n'akubikkulira ani exactly ono. Yes, driver atisse emmotoka efaanana bw'etaswa bavuga bulungi. Oba yabadde akutte emigaati oba ggwe, naye oba nga wadde olaba naye akwataganye, kitegeeza nti aba yeetaaga okuba nga weegayirira mu maaso ga Katonda akusobola okuba nga ye kennyini Mukama amutereeza. Kisaaki Lilian agambye praise God members of chosen and brother Stephen, nze naloose nga tuli mu kwera saaluuni ya boosi wange nga nkyafu n'endala roomu ya makeup we bali kuweereza. Brother Stephen, nze ndi ndiwa Iraq, si Saudi. Iraq. Kino kye kimu ne kyekyoto ekibaddeko mabega. Kino mukwano gwange oba olina kusabira boosi wo, si pastor, boosi wo olina okuba nga omuteeka mu maaso ga Katonda obe nga weegayirira. Weegayirire ku lw'emirimu gyo kubanga ebiseera ebisinga ebizibu affecting abakozi ng'oli ku mulimu biva waggulu mu administration oba ebizibu ebirumba company oba ebirumba omulimu gw'okolako mukwano gwange. So beerifaanako bwetyo oba olina okuba nga weegayirira Katonda ku lwa kasasiro n'ali mu nnyumba ya boosi wo obe ng'osaba ku affectinga mirimu gyammwe oba olio kikumaleko eddembe. So beera ng'omwegayirira mu maaso ga Katonda.
Namuwaya Azize agambye praise God brother, I got a dream nga I am sweeping my boss's compound and I told my daughter to bring for me something to remove rubbish and she moves slowly, so I got annoyed and I beat her seriously, but I normally dream when I am beating my children, yet I am in Saudi and my children are in Uganda, please help me. Safarose ekirooto nga ali mu kwera nnyumba ya boss we n'atuma muwala we aleeta akayonja kasasiro. Kati ate muwala we n'atandika okusooba n'asooka ajja n'amukuba bubi nnyo. Aloota nnyo mbu akuba abaana be kyokka ali Saudi, abaana be bali Uganda. Kyoto kino kitegeeza ki mukwano gwange? Za si mwoyo gwa busungu era ojja kulaba nga olina obusungu, oli muntu wa busungu, muntu wa kucyankalana. Busungu olina bungi, so saba Katonda kujja mwoyo w'obusungu ono. Mwoyo w'obusungu mubi. Obusungu asooka okuyita okukola ekintu ne wejjusa kyotandikoze, so si mulungi nnyo n'akamu. N'ekirala, obusungu busooka okulemesa okugenda mu maaso. Bwe tumanya nti olina obusungu olaba tutasobola kwesigisa. Mukwano gwange oyo manya kyankalana wabera opportunity eyo nezze gamba sooka n'otunula n'olaba ani asaanira. Twasobola okubeera nga ali very very close to you naye nga position tajja gisobola olw'ensonga omumanyi wa busungu. So obusungu oba oli embalayo gwe ng'omuntu neekulemesa okubaako olina okuba nga olaga omuntu omulala n'atwala position yandibadde eyo lwaki busungu. So karakita kintu kikulu nnyo ng'omwana wa Katonda. Mukama agenda tukolera naye karakita yo egenda okukuuma Mukama Katonda gy'akutadde. Mukama asobola okukola ekyamagero, karakita yo neekukasuka neekugjayo. Kyobula Mukama atukubiriza okubala ebibala eby'omwoyo omutukuvu. Tulina okubeera mu nnyumba, tulina okubeera kitangaala. So sita wange weekolemu omulimu eri eno. Tumuhiirwe Zubeda agambye praise God brother Stephen Nalose nga njera ennyumba yange naye nga nfulumya kasasiro nga mu kasasiro mulimu 2,215 nga bulimu lwezinze, buli lumu lwezinze. Okay, what does it mean? Mukwano we Mukama Katonda bakulaga olina birina okuba nga ojja mu nnyumba yo, ennyumba yo gwe ng'omuntu. Bw'onaakikola ekyo ogenda kuba nga oweebwa omukisa. Zino sente walabye nga ziri mu kasasiro. Okay, yes, omukisa gwo guli mu kasasiro mungi. So wita kuba nga okola ki? Weenenya, wita kuba nga oyawula eby'omuwendo bungi bwetagasa mu bulamu bwo, oconcentratinge mu nsi ey'omwoyo bw'otoba ogenda okuba nga oweebwa omukisa. Otherwise omukisa gwe guba bwezinze bumu ne kasasiro ogenda kuba nga ogulaba otya? Bino gya biyiwayo lumu oba byonna bijja kuba nga bifa lumu. Kama akafaananyi ng'olina emmere ennungi ng'ate mulimu n'emmere embi. Eno yagaze, eno nnamu. Oba ennyaanya ennamu n'ennyaanya embisi nga byonna bitadde wamu. Mu lunaku lumu gyasanga n'ennyaanya ezabadde ennamu nazo zaakoze ki? Zaavunze olw'obuwuka obuli kuli kubanga bwalidde n'ennamu. So olina okwawula eby'omuwendo bungi bwetagasa, olina okujja kasasiro mu bulamu bwo bw'otoba ogenda okuba nga olaba omukisa. Tumuhiirwe Zubeda, faani waffe wadda. Nsanyuse okuddamu okuwulizaako Zubeda. Rest ekintu agambye praise the Lord brother Stephen, nze naloota nga njera wa neighbor wange naye nga ennyumba eddugala nnyo naye basiraamu. Ennyumba eddugala nnyo naye basiraamu. Mukama Katonda bagamba kwegayirira ku lw'abantu. Mukama tagamba kwegayirira ku lw'abatuukirivu bokka, nedda. Mukama bakulaga okwegayirira ye akulaga ye nga bw'ayagadde. So bano olina okubegayirira ki? Basabire weenenye maaso Katonda ku lwabwe ate basabire ekirabo eky'obulokozi. Mukama alukolera ddala abantu wadde basiraamu gwe bisigala ng'okola paati yo ng'obegayirira maaso ga Katonda ng'obasabira onokulabye ng'oyera. So basabire sister waffe Rest. Sebwato Robert agambye praise God the chosen generation. I dreamed cleaning the water channel omwala with other people. Nakutanga okirininga omwala wabeerawo ensula eziba zaazibikira mu nsi ey'omwoyo. Jjukira omwoyo omutukuvu gwe mugga ogw'amazzi ag'obulamu. So omutukuvu aba nga tafulowinga mu bulamu bwe, kitegeeza waliwo ensula eziba zaazibikira eziba zitakuba nga zizibukulwa. Kati okulota nga ogogola omwala, Mukama Katonda abagamba mukwano gwange waliwo birina okuba nga ojjawo omutukuvu asobola okuba nga afulowinga mu bulamu bwo. Ebyo biziyiza amazzi. Mukama yeebazibwe. Biziyiza amazzi okukola ki?
okutambula. Omuntu balina okuba nga aflowinga oluzzi olw'amazzi ag'obulamu bulina okuba nga luflowinga munda mu ggwe. So all collections olina okuba nga okola waliwo okwegayirira, kwenenya, kwetukuza maaso ga Katonda osobole okuba omwagaanya omwoyo omutukuvu. Abamu omutukuvu tasobola kutufugiramu olw'ensonga ensulo zonna zazibikira, buli wamu wazibikira, obwongo bwazibikira, tomuwadde platform, tolowooza ku byawandiikibwa, olowooza bizibu bya nsi eno byokka. Talina yadde omwera ddala platform wonna, bw'ovaawo n'ogenda ku social media n'odda eno n'odda eri, talina yadde na wakulabirako yadde. So mukwano waffe Robert, weeyawulire ddala ku bintu ebimu omuntu kubaso flowinga mu bulamu bwo, wenenye wetukuze maaso ga Katonda. Winnie Angel: nze ndota nnyo nga nsiimuula ennyumba ya jjajja wange gye nakulira, era oluusi nga nsiimuula lubalaza. Now wotanga osiimuula lubalaza, osiimuula ennyumba yammwe gye wakulira, Mukama bagamba kwegayira ku lw'ennyumba y'ewammwe. Bwaliba nga waliwo amaanyi agaba gakyabakwatiddemu eyo ennyumba, major setbacks. So olina okuba nga weegayirira ku lwa famire yo yonna, olina okuba nga weegayirira ddala okubeera ddala ku musingi. Mukama oluusi atuyita okwegayirira, temulinda na Mukama kubayita, beera nga weegayirira ku lw'ebikolwa ebibi, ku lw'ebikolwa bye twakola. Jjajjaffe baasamira, jjajjaffe baakola kino na kino ABCD ne basimba omusingi. Kati abaana bonna bali mu musingi ogwo, naye osobolera ddala okuba ng'oggyayo abantu b'ewammwe bonna bakwatibwa mu nnyumba y'ewammwe n'endagaano zonna, n'obaleetera Kristo okuyita mu ssala, okuyita mu kwegayirira. So kino kyendowooza kyakubanga weegayirira ku lw'ennyumba y'ewammwe. Mikwano katukomaawo, tujja batuyongerayo bulungi bulala. Obanga olipya subscribe nga kale bonna kikola ekyo, ojja batomisinga video zaffe ziteekayo buli lunaku. Mulimu enamba mu comment section, weereza message nga kujoininga group zaffe, tube nga tuweerezaamu Mukama. Just weeza ku message ja kujoininga group, toweza birooto, weeza ku message. Namba ebeerako jjaamu mungi. So kikyabe mikwano, mbeere bulungi, mweraba. We are the chosen ones, shining like the morning sun, walking in His holy light, guided through the endless night. Faithful hearts and hopeful eyes, heaven's calling, we will rise. Blessed and strong, we won't bend, in His love we'll ascend. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. Together we face the storm, heart to heart. We are born in the glow of His embrace. Every trial we shall face, in His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. Together we face the storm, heart to heart we are born. In the glow of His embrace, every trial we shall face. In His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. We are the chosen generation.